Enkuba ekedde ofudde embanga gye bagoba mu ggulu eviiriddeko amazzi okwanjala okwetoloola ebitundu eby'enjawulo. Mu bitundu ebyamulimira zooni e Kamwokya amazzi ganjadde ne gayingira amayumba ne bizinensi eziwerako. Buwunga nga bw'olaba sirinaamu sukaali bintu bingi ebiva okufa muno eno munda mu dduuka. Amazzi gatuyingidde twetaaga buyambi tusaba buyambi. Tulina omwalo ogwawula Kampala Central ne Nakawa buli eri. Tulina omwalo ogwawula Nakawa ne Kawempe. Kwe gaffe tuli mu kazinga wakati. Mama Nabanja tulaba oyamba b'e Karamoja wano tuli mu Kampala Central twetaaga buyambi. Leetera abantu emifaliso abantu babeere bulungi. Eno waliyo maama Lenunu Rosemary eyasibidde abaana be babiri mu nnyumba nga bano amazzi gabasanzemu ne gabata. Abaana bafudde kuliko Tim Kisa Eliza ow'emyaka 3 ne Ochaka John ow'emyezi 11. Kigambibwa nti nnyina w'abaana bano Lenunu yabagalidde mu nnyumba n'agenda okukola. Weetuukiddewo nze nsanze maama w'abaana akomyewo era musanze mu miranga naye nemutegeerako ntaata w'abaana babadde tebakyabeera naye. Ssentebe wa Mulimira zooni Sandi Kakooza ategeeza nti enkuba olutonye afunye amasimu mayitirivu ng'amazzi bwe gayingiridde abatuuze mayumba ne bizinensi. Essaawa kabayoola ne njagala okutaasa ebintu ebiri mu ofiisi. Bwe ntambudde okutuuka ku ofiisi zigulewo nsanze naye ejjudde amazzi. Ngenza okutuukawo abatuuze abamaze okugyayo abaana abo babateese wa neighbor. Gavumenti embeera y'emyala mu kitundu eyongerwemu amaanyi. Banda abantu okuva twafuna Northern bypass amazzi agayingira Mulimira mangi nnyo. Bakansala okubadde Rema Nalukwago n'Empima Omar basebesa minisita taasa abantu be kubanga embeera gye bali mu si nnungi. Biweddewo tebalina kye basigaza, tebalina byakwebakako, tebalina byakulya. Nkubiriza abatuuze b'ekitundu kyaffe balekerawo okuzimba ku myala. Abamu ku bakozi ba Red Cross bazze okulaba ng'abantu abakoseddwa bongera okubeekenneenya. For now, they are still carrying out assessment so far. So we are yet to see how we can engage more after the assessment. Abasirikale okuva ku poliisi ya Kyara Road batuuse ne Kabangali ne batwala emirambo wakati mu maziga. Ne nnyina w'abagenzi Lenunu naye bamutadde Kabangali agenda abitebya olw'okulagajjalira abaana be. Bo abantu abalala 2 nabo bafudde embuya kinnabataka olw'enkuba etonye. Batwaliddwa amazzi era banyoluddwayo poliisi n'abatuuze. Mu bitundu eby'ebbanda Kasenyi omukyalo omulala naye afiiridde mazzi. Ebbanda omukyalo mwafudde Nakawa bafudde mu kire kimu ekyenkuba. Nsaba abo bali concerned ebitongole bya gavumenti ebyo biri concerned NEMA ne KCCA bazuke bakore kino okolebwa abantu babonaabona. You just issue license without visiting the site. Mu bitundu eby'Ennamere enkuba esudde ekikomera ekikubye ennyumba omubadde maama taata n'omwana olwo amazzi agayengedde ku sipiidi ne gakuluggusa omwana. Bwe bagwidde bami ne bapakuka okutaasa omwana waabwe akati ate babadde bakyataasa ebintu nga tebannakwata ku mwana. Omwana amazzi ne gamuserengesa. Tudduse nga tugenda tukuba enduulu nga tuwanjagira Mukulu Segirinya nga bwe tugaba fight hard Mr. Update, fight hard Mr. Update. Tugenza kulanga omwana abbulukuka nga mulamu. Naye okuva lwe baaga kati myaka 5 tebaddanga kukola mwala naye omwala gutwala abantu baffe gutwala abaana baffe. Ennyumba ya mukadde waffe mugirabe mabega egudde. Omwana ali mu mbeera esembayo okuba embi. Abatuuze tubasanze bakuŋŋaanya ebintu bya munnaabwe nga boogedde ebibaddewo. Bamugye wala nga amazzi gamukanyuze nga katuddeyo kalaajana. Omwana agyeddwayo n'atwalibwa mu ddwaliro lya St. Stephen's Hospital ng'ali ku oxygen mu kiseera kino. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiira Noroko Wesigire kusima akasizza nti abantu 7 bafudde oluvannyuma lw'enkuba eno okutonnya. Abantu 7 be bakakasiddwa olunaku olwaleero okuba nti no bafiiridde mu nkuba etonnya olunaku olwaleero. Kino kiddiridde enkuba ennyingi etonnye n'ereeta amataba ng'oggyeko abaana 2 be tutegeddeko nga bwe bafudde okunoonyereza ku butya abalala bano
we bafiiridde mu njegenyo kukyagenda mu maaso. Ase abazadde bulijjo bava waka balina kusibira abaana mayumba era ng'aliko okubabula kwakoze ku bantu abavugira mu nkuba. Abagoba ba bodaboda tubuze tubalaba nga bbe enkuba ne bwebeera nnyingi bawalaza empaka ne bagezaako okuba nti no basalinkiriza mu mazzi ago amangi speed. So tubawabula okwewala okutambula mu nkuba eno.